Hello, good day. Mujje ko bassebo ne bannyabo mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe ebuga Basese. Muli mutya bassebo ne bannyabo? Mujje ko gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale kwagala mukutu guno, mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga. Mwebale buli kimu, data contributions ze mukola, suggestions, emiramu egy'enjawulo gye muleeta. Mwebale nnyo bannaye, waliwo abali ku WhatsApp group bannaye mwebale. Mwebale byonna mwebalire ddala. Olwaleero nze n'omulamwa nga gwa njawulo. Era omulamwa guno ngutuumye Ggwanga mujje. Lwaki? Kubanga naweereddwa amagezi ng'omuntu. Bangamba maama, okukwata ku bulamu bungi nnyo, gwe tomanyi ky'otukolera. And for that, I'm so grateful. You never know, naffe, we are willing okuyamba where necessary. It is just that sometimes we don't know. Omulamwa gwa leero kiki? Omulamwa gwa leero teguli ku bulijjo bye tuzze twogerako. Much as it is not different because kisigala kiri ku bulamu bwaffe ng'abantu. What really happens? Nze bwe mbeera maama. Time came ne neesanga nga nina abaana nga bawerako bendabirira. Abaana abo baana bange. Ng'obutonde bwe buli gye ndi, nga bw'ogamba nti maama, neesanze nga siina we nsobola kubeera nga siina baana. Somehow abaana bajja gye ndi mu buli kiti. Abaana abo mu kujja gye ndi, abaana abo nkisanga nga buvunaanyizibwa bwange okubalabirira, okubabeezaawo na buli kimu. Kale bwe ntyo nga mpezezza abaana neesanga nga abaana bano balina okusoma. Ku kizinga kwe mbeera kiriko 3 square miles and so, era nga that square miles kwaliko emyalo 3. Emyalo is a landing site, ebanga camping village nga ebeerako abantu abo bakola different activities, commercial activities, naye nga majorly babeera bavuba eno mu bizinga. Kati nze siri ku landing site, ndi wange just nti ninaanya amazzi era ewange olujja lutandikira ku nnyanja. So bwe neesanga nga nina abaana nagamba nedda, ekizinga tekiriiko ssomero, tugenda kukola tutya? Nja kukwata abaana bange 20 bendabirira mbatwale ku ssomero basome, naye bakomewo ewaka ate bazannye ne bano bannaabwe abatasomye. Weesange ng'osomesezza nnyo omwana wo naye nga at the end of the day agenda kufumbirwa ate ono ataasoma. Owulidde? Okole nnyo okukulaakulana naye ng'ate bano abataasoma abakuliraanye, abatalina future etegekeddwa, nga bagenda kuba bakuzzaabuzza mabega anti bakubba, tebakolaganika nabo olw'okuba nga they are illiterate and maybe they don't know what to do. Ne ngamba it is best tukulaakulane ng'ekitundu, tukulaakulane nga ekizinga, tukulaakulane ng'ekyalo. So in 2016 natuula ne bawala bange, nina abawala bange balongo, they are professional teachers. Ne mbaga abaana bange mulaba mutya bwe tutandikawo essomero? Ne bangamba maama ffe tuli beetegefu okusomesa to the best of our knowledge. Bwe tutyo nga ndi ne famire yange Ssaalongo twatuula ne muyitiramu nakkiriza, nagamba kirungi nnyo, n'atusalira embaawo era ne tugula emisumaali, ffe nnyini ne tuzimba akasomero kano. Nga first twazimbawo class emu, karoom kamu kali fuuti 14 nga ke tutandise nako era ne tukolawo ne desks zaffe. Then ne tubagamba bannaye muleete abaana basome. First of all it was emphasized basoma Luzungu na kubala. Naye to our surprise abaana bwe basituka okujja bajja bangi mu ntandikwa yokka nga tulina abaana abasoba mu 100. Abaana abo nga ba different levels, of course abamu baba basomyeko mu masomero amalala, then ne bajja eno ne besanga olusi tebasobodde kuddayo bwe bityo. Kati abaana abo bwe bajja ne ntandikawo kubanga neesanga nga nina okubawa scholastic materials, kubanga bw'ogamba abazadde okuweereza nti oba ebitabo
bakuweereza obuntu nga tebutegeerekeka. Of course obutundibwa mu maduuka gaabwe, which is not good. Kati nga tulina okugula scholastic materials ne tuzigabira abaana. Kati nga bw'ogamba nti oba abazadde basasule, of course bakulaga nti bajja kusasula, naye nga twali tukimanyi nti tebajja kusasula. Twatuuka ekiseera ne tukkiriza nti we have to provide for breakfast eri abaana abo, kubanga some of them nga batambula lugendo okujja bajja tebalidde. Families eziri mu bizinga eno simanyi bwe nsobola kuzibannyonnyola, naye family nzibu. Bannaku bali mu mbeera mbi. Abantu abasinga abajja mu bizinga eno baba balemereddwa obulamu. And it's not like nti eno gye baba bazze mu ggulu nti bajja kusanga buli kimu kiri awo. Naye ate bazaala, kubanga that is the only joy gye baba balekeddwa mu nsi muno. So beetuuka ekiseera ng'abaana tebasobola kubalabirira, balwanye, baawukanye, kati ng'omwana ali awo ali mu bbanga. Ajja ku ssomero ng'oluusi n'okunaaba tanaabye, instead kati nga ffe tulina okumunaaza tumakinge sure nti ayambala ate alya. Kale ne neesanga nga nina okulima emmere emala okubeezaawo essomero ate neeno ewaka gye ndabirira abaana. Kale I provide breakfast for these children. Kyemba nakyo kye balya, bwe kiba kiwogo kye balya, n'amazzi agabuguma, bwe mba nafunye sukaali mbateeramu, just balye basobole okusoma. Akasomero kaffe kano twakazimba nga kambaawo era ne tukaseresa ssubi. Byonna bye njogerako mujja kubiraba mu vidiyo bitambula, ebifaananyi nabibateereddeyo mu birabe byonna. We provide uniform, kubanga tetulina bwe tugenda gamba muzadde nti genda oleete uniform bweti, talina wagenda kugijja. So uniform bwe tuba ogitungisa, tugitungisiza wamu bonna ne tubawa. Of course mu kusooka twabawanga nga tulooza bajja kusasula, naye until they prove to us nti si baakusasula. All the time baba balina ensonga ze bawa, ate nga ffe interest yaffe, kubanga twatula ne bawala bange ne tulaba nga tekikola makulu kugoba mwana n'amala ttaamu nga tasomye, ate n'asoma ttaamu eddako ng'ate bino byonna yabimiisinga. So nga we prefer nti asigale ng'asoma. Omuzadde ono kasita amanyi obuvunaanyizibwa nti alina okumanya omwana we by'asoma, alina okugyako ku ssomero at least atunule alabe, kugamba abeere involved mu kintu kino, so si kusuulayo wannagamba olw'okuba ffe tukola buli ekyetaagisa. Kati eyo embeera gye tutambuliramu. Olumu mubaamu abazadde n'omugamba nti fees wa $3,000 n'asasulayo $5,000 n'atandika kuwoza bino n'awoza biri, naye nga ensonga enkulu nti abaana bateekeddwa okusoma. Kati mu mbeera eyo bw'etyo twesanga nga abasomesa tebasasulwa, not because tebaagala, naye nze alina okubasasula, siina ssente nabo bakimanyi, ate n'abazadde be twalisuubiddemu akasente nabo tebakaleeta. Naye I'm very grateful eri Katonda n'eri abaana bange bano abalongo nti all the time they've been patient. Newankubadde balina ebizibu nabo bye bandyagadde okusolvinga ng'abantu, naye beewaayo okusaavinga for that case. Mu mwaka ogwa 2017, that is 1 year later nga mmaze okutandikawo essomero, emyalo gyatandika okuggalwawo, nga giggalwawo lwa nsonga ey'envuba embi. Kati nga gavumenti ereese regulation y'okuvuba, emyalo gino mu kuggalwawo, some families zaali dismantled. Olw'ensonga abaami baakwatibwanga mu bikwekweto ebyo ne basibibwa, abalala baalufiiramu, abalala badduka kiwalazzima nga teri gye bamanyiddwa nti gye badda. Abaana abo bonna okusinziira nti nze saali wa mwalo nali waka, baafundikira bali wange. Era bwe ntyo nemba nga nnamba y'abaana be ndabirira ya raisinga okuva ku baana 20 n'etuukira ddala ku 7. Later on, abaana bano abamu bakadde baabwe baakomawo ne baba nga basobola okubatwala, naye nga ddyo essomero lyasigala lirunninga. Kati nalina okuteekawo temporal structure era awaka esobola okulabirira abaana abo. Structure eno eri temporal not because nti esinga obulungi, naye bwe busobozi bwange. N'enkuba ebibaawo n'enseresa essubi n'emanya nti abaana beebaka, abaana balya,
abaana balamu kubanga mu baana bano mwe mutudde omwoyo gw'obwa Katonda. Tosobola kugamba nti oyagala ensi eno era ogenda kugikuuma nga tosobola kulabirira mwana muto oyo. Tosobola kugumiikiriza kulaba mwana muto ng'abonaabona gwe n'odda ali mu ssanyu nga ye ali mu buzibu. Era olina okufaayo era bw'omusanga weebuuza mwana ono asula atya wano wansi w'omuti, mwana ono abaddewo atya, mulwadde, olina okumujjanjaba. Byonna ebyo mbabuulira bye bintu bye nkola. Kati mu structure gye nateekawo, of course bandyetaaze ebyokusulako nga mattresses, blankets, clothings. Kwegamba I provide kye nsobola, sijja kubalimba. Sometimes it hurts really hard. N'ogamba ye abaana bange nga basula bubi, naye nkole ntya kasita balina we basula era nabo bamanya nti maama waali baba basanyufu. Nze I make sure balya banywa nti ye mpeweze mwambale esweta nti ye. N'ozuuka ekiro n'obandabiriza n'obabikkabikka naye nga kyonna kaweefube waakulaba nti abaana babeera buki, babeera bulungi. Waliyo ebitongole ebigabirira ssente na buli kimu naye kati nze ebyo sibimanyi. Owulidde? Kakati tuusa munnange omulwe yaŋŋambye n'aŋŋamba nedda bannange teweetika mugugu ogwo wekka, abantu babuulire maama, abantu babuulire kubanga kati essomero litonnya lyagala kusereka. Owulidde? Flowa enfuufu kwanza abaana nabagambye ne mbagamba naye sirina ssente embeera mugiraba naye okuva mu budget eno gy'ebintu bye twetaaga, owulidde, tugira tufunayo at least quarter of it abaana bagira bakola ki? Bagira basoma. Owulidde? Abaana bagira basoma. Kakati nga tuli mu mbeera eyo, I've been struggling. Tuusa bannange lwe baŋŋambye nedda maama tokikola bw'otyo. That is being unfair. Give us an opportunity okulaga naffe kye tusobola okukola. There are people out there who are willing to help. They just don't know how to do it. Owulidde? They don't even know you have such needs. Okiraba? Kubanga abaana bano twakizuula nti abaana abazaalibwa mu bwa Katonda they hardly grow up with their parents. Lwaki? Kubanga Katonda aba ayagala y'aba akuza abaana abo. Provide for them and everything. How? Through his mercy. Okiraba? Kati nze mbeerawo nga I'm just a vessel. A vessel Katonda ayisizeemu obuyambi bwe, ayisizeemu okwagala kwe eri abaana bano era abakuze okufuuka ekyo kyayagala babeere mu nsi muno. So it would be selfish of me okutandika okusirika obusirisi nga there is such ekigenda mu maaso. Kale taamu yaffe ng'etandise, bino bye twetaaga bassebo ne bannyabo. Twetaaga ebitabo ettu bye bino ebya bulijjo bye tukozesa 96 pages. Tutera kugula pick fair dozens 28. Then F4 twetaaga dozen 14. Twetaaga reams empapula pieces 2 eza ruled papers, then pieces 2 eza plain paper. Then twetaaga notebooks 10 pieces. Twetaaga pens, blue pens 6 dozen, black pens 6 dozen, red pens 2 dozens. Then twetaaga pencils, drawing pencils 16 dozens. Then twetaaga colored 10 dozens. Twetaaga chalk, white 6 boxes, colored 4 boxes. Then twetaaga rulers 4 dozens. Then twetaaga stockings 26 pairs. Then twetaaga engato tugula zino eza plastic kubanga ene waffe weather is very cold sometimes, very cold, so that's why tugamba nti twetaaga plastic shoes. Kati these plastic shoes buli emu ebeera ya mutwalo. Then twetaaga school bags 50 pieces. Twetaaga toilet papers 100 pieces. Then twetaaga playing mats and uniforms. Yes, and uniforms. So ebyo bwe tuba tubifunye twetaagako na kasawo ka ssukaali kilo 5 ziba zimala taamu.
ziba zimala ttaamu kubanga emmere eyo tugibawa kati osukaali tuba tuteeka mu mazzi ago agookya of course tuteekako akajaaja ne baba nga banywekereza ne babeera fine. Musobola okubawulira kati bazannya bali mu ssaawa yaabwe yakunnyuka. They are having fun. Kakati, these are the basics. Byembabuulidde, they are the basics. So about constructing the school, n'ebirala ebyo, those are future plans. You never know, maybe out of the divine community wajja kulabikayo abazira kisa abajja okuhandling ezo issues. Naye as per now, my issue is abaana basome batule mu class babasomesa bali willing okubasomesa kasita tubawa ebikozesebwa. So mbakubira omulanga bassebo ne bannyabo buli ayina kyasobola mukwano, buli ayina obusobozi bwonna bwasobola bambi tudduukirire. Ennamba egendako ssente zino eri 07554 474567 eri mu mannya ga Nalukwago Emily Irene. Kwe kugenda ssente ezo. Gwe ayina ebintu nga bikalu eri ajja okugamba nti nze bannaaye bino byonna bye mwogeddeko nze sibiina naye nze nina emifaliso nina bulangiti n'engoye abaana ze basobola okwambala. Bambi osobola otukoonako ne tumanya wa we tubipiikinga, tusobola okwarranginga. Ninaye ku kibuga mutabani wange avuga booda, bwe mba mugambye genda mu kitundu bw'ekiti ojja kusangayo ekisawo bw'ekiti okireete kasenyo okiteeke ku lyato. Ssebo tubinona era ntwala omukisa guno okwebaza abo bonna bwe tuzze tutambula nga mutudduukirira mu ngeri ezitali zimu. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. We mujje omutonzi abaddizeewo abawe ebirungi obufukunya ng'obugulu bw'eggongolo era ayongere omukisa n'ekitangaala mu bulamu bwammwe na buli kye mukwatako kibenga kya mukisa. Kale bannange n'essaala eyo n'omulanga guno eri abagamba nti nedda maama tusobola okufuna ba funders. Ebyo byonna ndi mukakafu nti the divine community mujja kusobola obikwasaganya kubanga kati we are one whole big family era ng'erimu abagezi bangi. I know you're all gifted era you're all spiritually uplifted and you're very good at everything you're doing right now okusinziira ku bye tuzze tusoma ne bye tuzze tuyitamu. Emmeeme egabagaba eneegejjanga, so buli lw'ogaba ate naye weetegeke okufuna. Kale mikwano mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ninze response yammwe musobola okuwandikawo mu comment ne mugamba maama bino by'otubuulidde tebiri relevant, oba si bye tubadde tusuubira, oba si bye twagala okuwulira, oba birungi nnyo, oba tubiteekenza at heart, oba tugenda bifaako. Kale nandyagadde okumanya buli omu kyalowooza. Feel free to WhatsApp me. WhatsApp number eri 070559 Feel free to call me era ku both lines so receiving a calls. Feel free to email me at nalu as in NALU 311 at gmail.com. Yeah, nalu 311 at gmail.com. So tusobola okubanga tukola ki nga twogerezeganya bamikwano. Otherwise mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsiimye nnyo byonna. I'm looking forward okulaba nga project enekula. My future dreams about this project is nandyagadde, this is a primary school, nandyagadde ogizimba up to the standards, nteekeko ne boarding school kubanga abaana bangi mu bizinga eyo abandyagadde okusoma. Naye olw'okuba siina wakubasuza, siina bulungi mbeera nange bantuukirira ne mbagamba nja bakubira olw'ensonga nti right now my budget ekyali ntono nnyo. Saagala ate nkuŋŋaanye baana bangi nnyo nga nange kennyini ngenda kwerya nkuta, you know. So obwetaavu bwe buli bwe mba nga nsobola okuzimba such a primary school, then in future tusobola okuteekawo a secondary school and a vocational school. Yes, if possible, and a university. That's how big it is. Olw'ensonga ffe abantu abali mu nsonga zaffe zino tukalubirizibwa nnyo ne mu kusoma kwennyini. So I would like nga ffe abali mu mbeera zaffe tusobola okubaako we tusomera
ng'abantu basobola okutegeera nga bw'otuula bw'oti n'ogamba omusomesa nti ebigambo bitambula aba amanyi kyasobola okukola ne birekeraawo okutambula n'oba ng'osobola okubiraba. After all twetaaga okusoma era y'ensonga lwaki natandika ekintu kino. Bino ebyokugamba nti abalubaale tebasoma, abantu abali mu misambwa tebasoma, that is very wrong. Kigenda kutukima nga tuli primitive, tulemere n'okutuukiriza ensonga z'abajjajjaffe just because people think of us as primitive. Togenda kutuula mu lukiiko lwa family erimu ba engineers, erimu ba doctors, gw'ojje nga tosobola na kwogera luzungu olw'okuba olinyiddwako jjajja Muwanga. Somehow bajja kuyisaamu amaaso. So twetaaga okusoma, oyimirire okwogera bagambe maama dokita ayogedde ate aliko ne jjajja Muwanga yasoma. Yeah, ebintu ng'ebyo. So you can imagine how I feel. Yeah, that's how I feel. So I love you all. I know you're with me and I'm very certain ne Katonda ali wamu naffe. So the divine community, I'm all ears. Katonda bakuume era ayongere okubaagala. Most of the details ngenda ziteeka mu bifaananyi omwo mujja kuziraba. So please, I'm waiting for your response. Thank you.